Amawanga ag'omukago gwa East Africa gasomye embalirira zaago ez'omwaka ogw'ebyensimbi 2026-2027 olwaleero. Amawanga gano kinajjukirwa nti gakkaanya okusoma ng'embalirira zaago ku lunaku lwe lumu, era olwaleero Uganda, Kenya, Tanzania ne Burundi gasomye embalirira zaago. Kenya esomye embalirira ya trillioni 139, Tanzania esomye embalirira ya trillioni 91 n'obuwumbi 557, Uganda esomye embalirira ya trillioni 84 n'obuwumbi 391, Burundi esomye embalirira ya trillioni 8 n'obuwumbi 665, ate Rwanda esomye embalirira ya trillioni 19 n'obuwumbi 969. Mu mbalirira ya Uganda esomeddwa eya trillioni 84 n'obuwumbi 391, ekisaawe ky'ebyobulamu, ekikula ky'abantu n'ebyenjigiriza bye bisinze okutwala omutemu omunene mu mbalirira eno bifunye trillioni 13 n'obuwumbi 506. Embalirira ya Uganda esomeddwa minisita w'ebyensimbi omujja Henry Musasizi aliganyira mu lutuula lwa Paalamenti oluyindidde mu kisaawe ky'ameefuga e Kololo mu Kampala. Ebyenjigiriza bifunye trillioni 6 n'obuwumbi 6, ebyobulamu bifunye trillioni 5 n'obuwumbi 23, ate ekikula ky'abantu kifunye obuwumbi 173, era minisita Musasizi agambye nti muno mulimu obuwumbi 568 ez'okwongeza emisaala gy'abasomesa aba secondary, ab'amasomo ga arts n'aba TVET. Muno era mulimu n'ensimbi ez'okumaliriza ebyetaagisa mu kweteekerateekera empaka za AFCON. Number 1, access to quality UPE and USE. Number 2, strengthening STEM and vocational education. 3, improving teacher welfare and training with emphasis on pre-primary teachers. 4, curriculum reform. 5, strengthening public universities and research institutions. And 6, completing critical sports infrastructure for AFCON 2027. Ebyokwerinda, obutebenkevu n'obukulembeze omugwa ebitongole okuli ekyamagye, poliisi, ekitongole ky'amakomera n'ebitongole ebikesi, amaka g'obwa pulezidenti n'ebirala bikutte ekyakubiri mu kufuna omugabo omunene nga bifunye trillioni 10 n'obuwumbi 210. Okusinziira ku minisita Musasizi, Uganda okunyweza ebituukiddwako ebyokwerinda n'obutebenkevu wamu n'obukulembeze bw'eggwanga biteekeddwa okunywezebwa mu ngeri ey'enjawulo. Uganda shillings 10.21 trillion security, governance and rule of law institutions for financial year 2026-2027, and the priority interventions include 1, continued modernization, training and welfare of the UPDF. 2, full equipping of the National Referral Military Hospital and completion of the UPDF headquarters. 3, strengthening of broader security, counter-terrorism and regional peace. Ebyentambula, enguudo wamu n'emirimu egigasizaamu abantu omuli enguudo, ennyonyi, eggaali y'omukka, entambula ey'oku mazzi, entindo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo bifunye trillioni 8 n'obuwumbi 789. Minisita oyo Musasizi annyonnyodde nti ensimbi ezo zigenda kukozesebwa okumaliriza enguudo n'entindo ezibadde zitannaggwa, era n'okuzimba empya, okugula ennyonyi empya eza kampuni y'eggwanga eya Uganda Airlines, okumaliriza ekisaawe ky'ennyonyi ekya Kabale International Airport n'ebirala. Priorities for transport are the following. Mr. Speaker, Uganda shillings 8.79 trillion has been allocated next financial year for transport infrastructure development, and the priority areas will include: number 1, construction of the Maraba-Kampala standard gauge railway and completion of rehabilitation of the meter gauge railway. Number 2, construction, upgrade and maintenance of national, city, district, urban and community access roads. Esiga eddamu ziriweereddwa ensimbi obuwumbi 666 okutuukisa obuweereza obw'obwenkanya eri abantu okuyita mu kuwandiisa abalamuzi abajja n'abakozi b'essiga eddamuzi, okulwanyisa emisango egyetuumye mu kkooti, okuzimba ebizimbe bya kkooti mu bitundu bya Uganda gye bitali n'ebirala. 5 billion has been allocated under this program for financial year
2026-2027 to number 1, expand access to justice and further decentralize appellate services. 2, recruit and deploy judicial officers. 3, reduce case backlog through alternative dispute resolution. Parliament mu mbalirira eno omutemwa gw'ensimbi gweyongeddeko kaakano efunye triliyoni emu n'obuwumbi 2.3 okuli ez'emisaala egy'ababaka ba Parliament, abakozi ba Parliament, ensimbi z'emmotoka ez'ababaka buli omu mwagenda okufunira ensimbi eziri mu bukadde 3 n'okusoba n'ensimbi endala ez'okuddukanya emirimu gya Parliament. Amakolero gaweereddwa ensimbi triliyoni emu, ebyobulambuzi biweereddwa obuwumbi 567, sayansi, tekinologiya, obuyiiya, amawulire n'ebitone. Omugwa amakolero omuli erya Kira Motors, Presidential Initiative on Banana, Rocco, Day Farmer n'ebirala bifunye triliyoni emu n'obuwumbi 14. Okuwanirira embalirira eno gavumenti eteeseteese okukungaanya ensimbi triliyoni 44 n'obuwumbi 96 okuva mu misolo, ate triliyoni emu n'obuwumbi 442 zigenda kuva mu nsawo ya gavumenti mwetereka eziva mu mafuta g'eggwanga, ate ensimbi ezisukka mu buwumbi 35 gavumenti egenda kuzeewola okuva wano mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga, nga zino zisukka mu triliyoni 35 okuyimirizaawo embalirira eno ya triliyoni 84 n'obuwumbi 391. Ku triliyoni 84 n'obuwumbi 391 gavumenti ekutte triliyoni 9 n'obuwumbi 79 ng'egenda kuzikozesa okusasula ku misaala egy'abakozi n'ensako yaabwe, ate triliyoni 32 n'obuwumbi 262 za kuddukanya eggwanga omuli okuzimba enguudo, amasomero, amalwaliro, okuddukanya amalwaliro, amasomero n'ebirala. Triliyoni esukka mu 33 zigenda kukozesebwa okusasula amabanja n'amagoba. Ku mabanja amangi Uganda gebanjibwa, ate obuwumbi 547 gavumenti egenda kuzisasula banka enkulu y'eggwanga. Emisolo ku mafuta gyongezeddwa ne shilingi 2 ku buli liita y'amafuta, ate emisolo ku butto, sukaali, omwenge, laimu, seminti, engoye enkadde oba emivumba nabyo byongezeddwa emisolo. Okukyusa obwannannyini obw'emmotoka, ettaka, okuwandiisa bodaboda n'ebirala nabyo byongeddwako omusolo, era nga bino byakutandika okukola emisolo gino gyakutandika okuwozebwa mu butongole ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja ogw'omusanvu nga Minisita Musaasizi bw'annyonnyodde. Single-use plastics from 2.5% or $70 per ton, 25% or $1,500 per ton, protects the environment and raise 10 billion. 4. Cooking oil from Uganda shillings 200 to Uganda shillings 400 per litre to generate 25 billion. 5. Cement from Uganda shillings 500 to Uganda shillings 750 per 50 kilograms per bag to generate 15 billion. And 6. Sugar from Uganda shillings 100 to Uganda shillings 200 per kilogram to generate 25 billion. Embalirira eno etandika okusibwa mu nkola ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu ogujja, era nga yegenda okusooka mu kisanja kya gavumenti eno eky'omwaka 2026-2031 ekyatumibwa kisanja mpaawo okubongoota mpaawo okulya nguzi. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa alaalisa abakungu naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti ye abakolokota enkola za gavumenti n'emirimu gy'ekolera mu bantu nti ayolekedde okuggyawo ensako gye bafuna. Museveni ategeezezza nti waliwo abakungu mu gavumenti ye basaasaanyizaako ensimbi empitirivu kyokka bwe batuuka mu bantu ne bakolokotanga pulojekiti za gavumenti nga baagala okuzikyayisa abantu. Pulezidenti abadde kololo mu kusoma embalirira y'eggwanga n'agamba nti abakungu n'abaka ba Paalamenti bafuna ensako okuva mu gavumenti kyokka ne batafaayo okulondoola n'okunyiikiza enkola za gavumenti omuli parish model, emyoga n'ebirala, abantu ne basigala nga beekomomma. N'agamba nti kino kisibye n'abantu bangi mu bwavu. Hii in Kampala, Kawempe, Buambo, where
PDM money was being stolen. What is the member of parliament doing? Even the opposition ones, the ones of the NRM, I will struggle with them. But even the opposition ones, as long as you are getting allowance from parliament and you don't go to check what is happening, I would ask you, the Attorney General, to see how I can deal with you also. Because if you don't want to monitor, don't take the allowances. Say so, go to the clerk, but then why should you get a salary in the first place? So it seems I've got a legal basis where to demand performance from both the NRM and also the opposition. As long as you are getting money of the government, you must check. Museveni era ayogedde kati nti ebikwekwete ebyokumenya n'okugoba abantu abali bakolera ku nguudo ebyakazibwako trade order ne kubeesenza mu ntobazi tebigenda kuyimirizibwa okutuusa ng'eggwanga literedde. I'll get time and talk about the environment and the trade order where we had to remove some of our people from the roadsides and all that chaos which was here. I want to really you people to support this. Don't go on with the cheap politics of misleading our people. Because a country is like a human body. This human body has got many systems which must work in the way God designed them. The nose is for breathing. The ears are for hearing. This is how the country is. The road is for vehicles. Ku nsonga z'ebyenfuna, President Museveni agambye nti Uganda eyongedde okukula okwawukanako n'ebiseera ebyayita nga bannayuganda bakolera mmere yokka. Now, when we were in the bush, we studied this and we put out our document, 10 points program. And point number 5 was on this very point. Please build an economy which is independent, integrated, self-sustaining, meaning, implying, join the money economy. When we came, we started. But when I checked, in 2013, you can imagine, only 32% of the homesteads had joined the money economy. Kamalabe na Buganda Charles Peter Mayiga musanyufu olwa laadiyo ya Kabaka Kyabasa Fama ekulembeddemu abantu ba Kabaka mu kwekulaakulanya ng'eyita mu nteekateeka ezigasa abantu omuli obwegassi, obulimi n'obulunzi. Bw'abadde aggulawo omwoleso gwa CBS Pewosa 2026 mu Lubiri e Mengo, ow'omu mbuga ategeezezza nti laadiyo ya Kabaka ekoze eky'amaanyi nnyo mu kusitula embeera z'abantu ng'eyita mu mpeereza zaayo ez'oku mayengo n'ez'ebweru w'amayengo ezikulembeddwamu amawulire ageesigika. Emyaka 3 si kintu kya muniino. Myaka 5, 10, 15, 20, 25, 3 muyogeyoge bannaffe. Era mu myaka egyo gyonna CBS ebadde eddoboozi lya Buganda mu kutuusa amawulire agakwata ku Ssaabasajja Kabaka, amawulire agakwata ku gavumenti ya Kabaka, obwakabaka okutwaliza awamu n'ebya Uganda n'ensi yonna. CBS ekoze omulimu guno n'obuvunaanyizibwa n'efuuka omukutu abantu gwe beesiga. Ensonga eyo nkulu nnyo. Ennaku zino waliwo emitimbagano biki bino biri abantu basuulayo buli kye baagadde. Mpulira abantu bangi bagamba tubirabye naye katuwulire amawulire ag'essatu ku CBS. Ensonga eyo nkulu nnyo. Era tulina leediyo nnyingi wano mu Uganda zimala kuwulira CBS byeyogedde, nabo ne bagatwalanga amawulire gaabwe. Katikkiro agambye nti mu nteekateeka za CBS ez'enkulaakulana efubye nnyo okutumbula obwegassi, okusitula n'okutumbula ebitone by'abavubuka naddala mu by'emizannyo, okuyimba ne katemba. Ekoze omulimu gw'amaanyi okubagumya, okubaggyamu okutya, era ebawadde essuubi n'obuvumu okwesitula, okutandika emirimu n'okutuukiriza ebiruubirirwa byammwe. Kambabuulire, CBS etumbudde nnyo enkola ey'obwegassi ng'eyita mu nkola ya CBS Pewosa n'enteekateeka endala. Abantu bangi bayigiriziddwa obukulu bw'okwegatta, okutereka, okukozesa obwegassi ng'ekkubo ery'okweggya mu bwavu n'okwekulaakulanya. Era nze gumulaba ndi mmemba wa CBS Buddu Pewosa. CBS tekomye ku kutuusa mawulire, erina omukululo munene nnyo mu kuzuula, okutumbula n'okukuza ebitone by'abantu baffe. Abayimbi bangi bemulaba, abayimbi be bamu ku bantu abalina ettutumu kati mu Uganda. Nawulira Jose Chameleone Kojjango Wengabi agamba nti yagoba wano abazaire. Singa teyali CBS tewali ngeri gye twantegedde ennyimba za Chameleone. Minisita w'ebyobulimi, obulunzi n'obwegassi mu Bwakabaka Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo agambye nti CBS enywezezza nnyo enkolagana n'Obwakabaka era kigiyambye okunyiikiza enteekateeka zaayo mu bantu ba Ssemunywa. Kamaye njagala ntwala omukisa guno neebaze boodi eya sindikaati ya CBS Pewosa
Development and Initiative Limited ekulembedde okuteekeka kuno etukwataganye nayo obulungi. Leero okwebaza boodi ya CBS okukwatagana nabo obulungi ne Ssenkulu Kamangera nebaza abakungu okuva mu kitongole ekya minisitule yange ey'obulimi obwegassi obusuubuzi n'obuvubi gye twakwataganya n'ebitongole ebyo okutambulira awamu nga babadde bakulemberwa Mwai Mulindwa Herbert. Ssentebe w'olukiiko olukulembera laadiyo ya Kabaka Chabasa Fama omukungu David Balaka ayogedde ku bituukiddwako mu myaka 30 egya Chabasa ng'ebuukula ne yeeyanza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okulowooza ennyo ku bantu be. Ekigendererwa kya laadiyo Chabasa ekikulu kiri okulaba nti eddoboozi ly'Obwakabaka lituuka ne libuna mu nsi yonna, Buganda ne Uganda yonna n'amawanga gonna emitala w'amayanja, kubanga mukimanyi nti kati CBS buli w'obeera mu nsi yonna ogiwulira. Okwonna kwali kulengerera wala kwa Ssaabasajja Kabaka. Ekyokubiri kwe kubeera nti yatandikawo leediyo eno esobole okukumaakuma abantu okubeera nti bava mu bwavu bakole nnyo, era nga mukimanyi nti ku leediyo eno Katikkiro ono kwayita n'abeera nga akubiriza abantu okulima emmwanyi terimba bwe mukutte omulimu ogwo ogw'okulaba nti emmwanyi ebuna wonna. Abawuliriza ba Chabasa begatya mu kibiina kya CPS Fans Club baweza okusigala nga bettanira emyoleso kubanga gifumbekeddemu ebyokuyiga njolo. Ogwaffe ogwa CBS Fans Club members Sako eno Sako ya byafaayo, Sako ya njawulo ko okusinziira era bwogerageranya ku Sako eziriwo. Sako yaffe erimu ne za account ez'abaana abato, tugaba school fees loan, ebintu bingi nnyo bye tulina wano, bintu bingi bye mujja okusanga wano. Mane gwatannatuuka mu mwoleso jangu ate wootuuka wano ng'oyingira wewali omudaala gwaffe gwa CBS Fans Club members Sako. Nkubiriza bammemba ba CBS Fans Club mu ggwanga n'abalala mwenna bandyagadde okutwegattako mujje bannange. Katikkiro atugambye nti tulina okukulaakulanya abantu ba Buganda. Bo abolesi mu biti ebyenjawulo basabye abantu bassemunywa bagende bayige mu mwoleso guno olwo nabo beegaggawaze. Nze Winnie Choncho naze wano mu CBS Peosa nga mbaletedde omubisi omulungi batuyita Regit B Honey gwe mubisi gwaffe guli Regit mulungi nnyo. Omubisi gwe ekyenjawulo kye gulina ogwaffe nti guli light tugujjamu acacia trees baguyita acacia honey. Salongo Godfrey Guy nze nannyini Chroma Macha Uganda Limited era nga nze naleeta ekijanjalo kye bayita Chroma Macha. Ekigambo Chroma Macha kitegeeza good health, kiri mu lulimi lu Japan. Bino bibiri bannayuganda bannange bye mulina okusooka okumanya nti mu nsi yonna abajapani bakyasinze okuwangaala era ekibawangaaza kwe kunywa amajjani agava mu kijanjalo ekyo. Tebateekamu sukaali era tebakinywera mu mata. Nazze okubaguza ensigo ezo empeke 2 nzitunda omutwalo, kilo ngitunda kakadde gwe ayagala